okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa TV yaffe eno eya 3ABN tukwanirizaako ku nkya ey'olunaku olw'olwaleero. Twebaza Mukama akukuumye okutuuka ne ku lunaku luno ng'okyalina omukka ogw'obulamu. Tukwebaza kubanga okyekuumidde ku puroguramu yaffe eno Ensulo ey'enkya. Mukama akuwa omukisa. Twebaza Mukama akuyisizza mu kiro. Ekiro kibadde kiwanvu. Abamu ku ffe tuyinza okuba nga tufiiriddwa, abalala tuyinza okuba nga tuli balwadde, abalala tuyinza okuba nga tufunye ebizibu eby'enjawulo, naye teweerabira nti Mukama Katonda Kitaffe waali ku ludda lwaffe, waali okutugumya. Tukwebaza gw'abaddewo ku byokuyiga byaffe byonna ebya wiiki eno, era tukwebaza nti ozze otugoberera. Tubadde tulaba ku kifo ekitukuvu, era nga nsuubira nti yonna gy'oli oganyuddwa era ng'okyaganyulwa paka ebyokuyiga byaffe bino we bigenda okuggweerayo. Amannya agange nze Nakawesi Georgia, era nga nsabira mu kkanisa ey'e Kabulengwa Sabbath School esangibwa ku lusozi Kabulengwa e Nansana. Olunaku olw'eggulo twayize ku kyokuyiga ekyabaddeko omutwe ogugamba nti okunoonya emunyeenye, era nga twalabye ngeri ki oba Mukama biki byasuubira ng'anoonya emunyeenye. Twalabye nti Mukama ye talinga bantu ngeri ki gye batunuulira nga banoonya ba superstars b'ensi eno, wabula ye Mukama alina ebigendererwa bye byasuubira, era nga bwe buwombeefu n'okugonda kwe tulina eri ye byasuubira eri ffe. Katwewombeeko olw'okusaba nga tetunaaba kugenda mu kyakuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero. Wonna w'oli gusaba weewombeeke tusobole okusaba. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza nti oli mulungi gye tuli. Tukwebaza n'olunaku olw'olwaleero bw'obukeesezza nga tukyalina omukka ogw'obulamu. Nga tugenda okuyiga mu puroguramu yaffe eno Ensulo ey'enkya, tukusaba Mukama otuyigirize. Tukusaba ebyo by'otuteekateekedde okuba nga tuwulira ekyo ey'olunaku olw'olwaleero, Mukama bye tuba tuwulira. Beera wamu naffe, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero kirina omutwe ogugamba nti akaloosa k'obulamu. Akaloosa ak'obulamu, era nga njagala tubikkule mu Zabbuli 141 olunyiriri olwokubiri. Genda nange mu Bayibuli yo obikkule mu Zabbuli 141 olunyiriri olwokubiri. Bayibuli egamba bw'eti. Bayibuli egamba bw'eti. Okusaba kwaffe kuteekebwe mu maaso go ng'omugavu. Okugolola kw'emikono gyaffe kubenga ssaddaaka ey'akawungeezi. Okusaba kwaffe kuteekebwe mu maaso go ng'omugavu. Okugolola kw'emikono gyaffe kubenga ssaddaaka ey'akawungeezi. Tulaba nti mu mawanga omuwangaalira Abawalabu mu biseera eby'edda, obubaani bwatwalibwanga ng'akabonero k'essaala. Wakati ng'omukka ogwakaloosa gunyooka okulinnya mu ggulu, abasabi bajjukizibwa nti essaala zaabwe bwe zirinnya eri Mukama waggulu.
mu kifo ekitukuvu kye tuzze nga tulabako eno yonna wiiki, tulaba nti mwe musangibwa weema. Era nga tulaba nti mu weema eyo mu ddungu ekyotezo eky'akabaani kyabanga awo wakati mu maaso g'eggigi eryayawulwangamu ekifo ekitukuvu n'ekisinga obutukuvu. Olutimbe luno terwatuukanga ku kasolya, lwalekangayo ebbanga wakati w'ebisenge ebibiri, wadde ng'ekyoterezo eky'akabaani kyabanga kifo ekitukuvu. Omuwandiisi w'Abaebbulaniya atugamba nti obuweereza bwakyo okusinga bwali bukwata ku kifo ekisinga obutukuvu. Era ng'osobola okubikkula mu Baebbulaniya essuula ya 9 n'osoma olunyiriri olwokusatu okutuuka ku lwokuna. Tulaba nti kabona bwe yateekanga akabaani ku kyoterezo, omukka gwalinnyanga okuyita ku ggigi, bwe gutyo ne guyingira ne mu kifo ekisinga obutukuvu. Wadde ng'obubaani bwayoterezebwanga ku makya n'akawungeezi ng'okuva essuula eya 3 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana bwe bigamba, akaloosa kaabwo kajjuzanga eweema ebbanga lyonna. Bwe kityo kye buva bubeera akabonero kennyini aka Yesu, Ssaabakabona waffe, omuwolereza waffe ow'olubeerera ko n'obulamu obusabi obw'abakkiriza. Wano ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero kyetoolooledde ku kusaba, era nga bwe tulaba wano ng'essaala zino obubaani buno obwayokyebwanga omukka gwabwo ne gugenda waggulu nga guyita mu ggigi, tulaba nti n'omuwandiisi waffe oba Katonda olunaku olwaleero ayagala tumanye nti naffe bwe tumusaba essaala zaffe zisobola okugenda waggulu eri Mukama Katonda waffe. Era nga wano kye njagadde okuggyayo, tulaba nti omuwandiisi waffe atugambye obubaane buno obwayokyebwanga ne bulinnya waggulu mu kifo ekitukuvu, bwe kityo kye bwavanga bubeera akabonero kennyini aka Yesu, Ssaabakabona waffe, omuwolereza waffe ow'olubeerera ko n'obulamu obusabi obw'abakkiriza. Njagala tusome ku Baebbulaniya essuula ey'okuna olunyiriri olw'16. Abaebbulaniya, bikkula nange mu Bayibuli yo tugende mu kitabo ky'Abaebbulaniya essuula ya 4 olunyiriri olw'16. Lugamba bwe luti: kale tusemberenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Bw'ogendako ate mu kitabo ekirala
eky'Abatesalonika ekisooka, Abatesalonika ekisooka essuula ya 5 olunyiriri lwa 17 lugamba bwe luti, musabenga obutakoowa. Nga bwe tulaba Mukama bw'atugamba nti tulina okusaba obutakoowa, ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero kitukubiriza okuba abasabi. Tulina okuba nga twekuumirako akaloosa ak'obulamu nga kwe kusaba. Ze ssaala abasinga ku ffe eyo mu nsi gye tuli tulowooza nti mu nsi mwe tuyita tusobola okugula obuloosa obw'enjawulo ne twekuba abantu ne bawulira nga tuwunya bulungi. Ebyo byonna tuyinza okulowooza nti bikola fine, biyinza okuba nga bikola, naye Mukama atusuubira okubeera nga twekuuma nga muffe tutambula n'akaloosa ak'obulamu kayite essaala. Tulaba nti wadde nga bangi ku ffe tuyinza obutamanya nti bwe tugenda mu bantu ne mu ggulu. Tulaba nti twevuluga kyenkanawa okuyita mu lunaku nga n'ensi awamu n'ekivundu kyayo eky'obulabe bituddugaza. Essaala zituyamba okulinnya mu ggulu nga tulongooseeko, era n'akaloosa k'obutuukirivu bwa Kristo kabaawo bulijjo okwetabula n'okwegayirira kwaffe okufuukamu evvumbe eriva mu bulamu erireeta obulamu. Katugendeyoko tusome ekyawandiikibwa kino tweyongere okukikkaatiriza. Abakolinso ekyokubiri, tugende mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essuula ya 2 olunyiriri lwa 16 lugamba bwe luti, eri abo ababula tuli vvumbe eriva mu kufa erireeta okufa, naye eri bali tuli vvumbe eriva mu bulamu erireeta obulamu. Eri ebyo ani abiyinza? Kibuuzo. Mukama atusuubira ng'Abakristaayo okubanga tuwunya akaloosa ak'obulamu, tuwunya evvumbe erireeta obulamu. Buli ssaala esabiddwa mu mazima ewulirwa mu ggulu. Kino nno kyampadde essuubi. Ebiseera ebisinga abantu abamu basaba ne batuuka ne bakoowa. Nga bwe tulabye Abatesalonika ekisooka essuula ey'okutaano olunyiriri lw'17 nga lutugamba nti tusabe obutakoowa. Bwe nasomye kino ate nti buli ssaala esabiddwa mu mazima ewulira mu ggulu. Ekyo nno kyampadde essuubi nti mu butuufu Katonda asanyukira essaala zaffe era musanyufu era mwetegefu okuba ng'aziwuliriza era ng'aziddamu ng'ekisa kye bwe kiri. Tetulina kukoowa. Oyinza okugamba buli omwaka oguwedde 2022 Mukama musabye ennyumba, Mukama musabye kino ne kiri, ebyetaago byaffe ng'abantu tebiggwaayo. Naye Mukama bwe tumusaba tulaba wano nti asanyuka era n'addamu ng'ekisa kye bwe kiri. So ngaffe abamugoberera abagoberezi be tetulina kuggwamu maanyi.
Tetulina kuggwaamu maanyi. Ngera ebyokuyiga byaffe mu wiiki eno twayiga nti n'okusaba kugendako n'okutendereza n'okumwebaza kankiyite bwentyo. Tetulina kuggwaamu maanyi. Era mu kino ekitabo kya Desire of Ages paragraafu eya 667 tulaba nti buli ssaala esabiddwa mu mazima ewulirwa mu ggulu. Eyinza okuba nga teyatuddwa bulungi, naye bw'esabibwa n'omutima gumu etuuka waggulu mu kifo ekitukuvu Yesu gy'aweerereza, era naye aligiwaayo eri Kitaawe awatali buzibu bwonna oba okutamattamwa mu bigambo, nga nnungi ewunya akaloosa k'obubaani bw'obutuukirivu bwe. Tuyina okuba n'essuubi nti Mukama awulira okusaba kwaffe era n'akuddamu nga ekisa kye bwe kiri. Leero ng'owaayo essaala yo eri Mukama waggulu, gitwale nti kabaani akalinnya akaloosa kaako okutuuka mu mbiri ez'omu ggulu. Katonda gy'asanyukira okutuwulira era n'okutuwa omukisa ebbanga lyonna. Tulina okukimanya nti Mukama essaala zaffe azisanyukira era n'atuwa omukisa essaala zonna. Kino nno kitukubiriza okuba abakyala n'abakazi n'abasajja abasabi. Tulina okubeera abasabi mu bulamu bwaffe. Tulina okuyiga okusaba. Okusaba kulina okubeera part of us in everything that we do. Kubanga tulabye olunaku olw'olwaleero nti bwe tusaba Mukama atuddamu era asanyuka era n'atuwa omukisa ebbanga lyonna. N'olwekyo nkukubiriza nga tonnava mu nnyumba yo omulabi waffe atulaba, nga tonnasegula bigere kugenda yonna gy'oyinza okugenda olunaku olw'olwaleero. Leka kibeere enkola yo buli lunaku okukeeranga okusaba, okukeeranga okunoonya Mukama, okukeeranga okwogerezeganya ne Mukama. Bw'oba okomyewo Mukama mwebaze okuba nga akukomezaawo mirembe. Ebintu bingi guno omwaka gwakatandika 2023 gwakatandika. Oyinza okubeera eyo ng'oyayaana ogamba guno omwaka nange nandituuse ku kino ne kino. Byanjulire Mukama, bitwale eri Mukama, mulage obwetaavu bwo era naye anaasanyuka n'abuddamu ng'ekisa kye bwe kiri. Nkwebaza era twebaza Mukama olw'ekyokuyiga kino. Katwewombeeke olw'okusaba. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza nti otuyigiriza okuba abakyala n'abakazi abasabi. Tukwebaza olw'okuba nga otuyigiriza ku kaloosa ak'obulamu. Tukwebaza nti Mukama otuyigiriza nti newankubadde tutambula mu buno obulamu nga twekuba obuloosa bwonna, naye leka n'akaloosa ak'obulamu oba kiyite essaala kabeere part of us. Mukama tukusaba otuyigirize okuba abasabi. Mukama era nkusaba olunaku olw'olwaleero abaddu bo n'abazaana bo abalaba puroguramu eno nga bagenda okutambula okuba nga babaako ne bye bakola emirimu gyabwe egya bulijjo. Mukama otambule wamu nabo, obeere wamu nabo yonna gye bagenda. Mukama ababalaba bagulumize erinnya lyo, obawe omukisa mu bye bakola. Era Mukama weeyongere okuba nga otusobozesa okuba nga tulaba puroguramu eno, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusisinkane
olunaku olw'enkya nga tweyongera okuyiga ku puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Mukama akuwa omukisa, tusisinkane olunaku olw'enkya. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.